Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye ekirala likinga video kati olunaku lwaleero waliwo yambuuzizza ekibuuzo ku ddagala ly'emikisa. Eddagala ly'emikisa omuntu ateekeddwa ddinaaba mirundi emeka olunaku? Nenjagala nkuddemu kuba ekibuuzo ekyo kyabadde kikulu nnyo kuba abangi mulikoleramu ensobi ey'amaanyi. Eddagala lye twandiise ery'emikisa gwe wenna anaaba ennaaba yeeno njagadde ndibabuulire engeri gy'olina okunaabamu eddagala lino ery'emikisa. Njagadde mbabuulire nammwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Njagala mbabuulire ekintu kino mukimanye bulungi nnyo. Eddagala oteekeddwa kulinaaba emirundi ebiri. Kirungi nnyo. Olina okusooka n'onaaba erikwambululako bitwandiise ebisirani, ebikolimo, omuddibo, biki ebintu ntuwe bityo. Kirungi osooka onaaba eryo n'oluvannyuma osembyeyo eddagala lye twandiise ery'emikisa. Sooka onaabe ne ligenda okwambululako ebyo ebitali birungi n'oluvannyuma ate onaabe eryo ery'emikisa oba erikuteekako emikisa. Kitegeeza oteekeddwa okunaaba emirundi ebiri. Njagadde ndikubuulire erigenda okwambululako ly'olina okusooka okunaaba lye lino. Ofuna ebbaafu bulungi nnyo oteekemu amazzi agasaanidde, ofune omwenge omuganda oguyiwemukko, toteekamu mungi, teekamu omutontono ogusaanidde. Ofune amazzi ga mukoka nago oyiwemu era nga si mangi, teekamu agasaanidde. Ofune omunnyu era namwo teekamu ogusaanidde, toteekamu mungi, teekamu ogusaanidde. Ofune akambula ako funa nga kawererako ddala ke bayita akambula oba abalala bakayita olunyereketo. Akambula ako nkusaba ofune bukoola. Obukoola obwo bwokka bwokka bw'oba ofuna, toteekamu kalamba n'akawuzi aka, gyako bukoola funa nga buwerako nabwo buteeke mu bbaafu omwo. Kati bw'obeera ng'oli mukazi genda mu sitenseni ey'amakubo 3 gye bayita sitenseni enkazi, genda oggyeyo amayinja 9 nago gateeke mu bbaafu eyo. Bw'obeera ng'oli musajja gogenda mu sitenseni ey'amakubo 4 nawe oggyeyo amayinja ago 9. Kati g'obeera omukazi okozesa ya 3 gye bayita amasaŋŋanzira amakazi. Kati w'omala okuggyayo amayinja ago 9 nago gateeke mu bbaafu omwo bulungi nnyo mu mazzi. Akambula kali kayenge bulungi nnyo, kagonde bulungi olabe nti obitabudde bulungi nnyo byegasse wamu. Situla ebintu ebyo bitwale w'ogenda okunaabira. Naye olina okufuna ewantu nga waliwo engeri y'ekkubo oba waliwo engeri y'akakubo akayisa abantu. Kati njagala ositula amazzi agogenda ogateeka w'ogenda okunaabira, okwate omutwalo ogwo oguteeke wansi ogulinnyeko amagulu gonna. Tandika okweyira amazzi nga bw'olaamiriza, olondamu kimu ky'olabamu. Kati nga tulabamu akambula, buli weeyira amazzi ng'oyogera oba ng'olaamiriza nti kano kambula njagala kannyambululeko buli kibi kye nnina ku mubiri gwange, njagala kannyambululeko buli kibi kye nnina mu bulamu bwange. Osobola ogenda ng'obimenya, njagala kannyambululeko ebisiraani, njagala kannyambululeko omuddibo, njagala kannyambululeko obutaweebwa, njagala kannyambululeko olutwe. Osobola okugamba njagala kannyambululeko ebizibu byonna. Omutwalo gubitwale, anaagulonda agende nabyo. Okitegedde? Kijja kuba kirungi nnyo. Kati eryo ly'eddagala eryambulula oba erikuggyako ebintu ebyo ebitali birungi ly'olina okusooka okunaaba. Ate bw'olinaaba tugeze ng'olinaabye kiro ssaawa 4-5. Kati lino eddala ate tulingenda okubuulira ery'emikisa ate ddyo olina ddinaaba ku makya nga obudde bukya. Si kirungi kubeera nga wakamala okunaaba lino erikuggyako ebisiraani, ebikolimo biki ate n'ogattako ery'emikisa. W'onaaba lino ekiro, ery'emikisa linaabe ku makya ng'obudde bukya. Kati ery'emikisa lye lino ly'olina okunaaba ng'omaliriza okunaaba liri. Njagala ofune olusiiti, ofune kayayaana, ofune muweebwa, ofune amata, ofune akasekera oba akawuukiwuuki akatalina maggwa. Akawuukiwuuki akatalina maggwa ke bayita akasekera, ofune olweza, ofune namirembe. N'enamirembe alina kuba namirembe omukazi. Naddala oba nga gwagenda oddinaaba oli mukazi, ofuna namirembe omukazi oyabako kakkala kakamuli. Ofune mukasa, ofune mikisa nsangwa, ofune
akabba mutima, ofune ebbombo, ofune ne kye bayita kutukumu oba kabbo k'abakyala. Eryo ly'eddagala ly'olina okugatta wamu. Oligatta wamu omulundi gumu n'oliyengera mu bbaafu. Ebbaafu gye wakoleddemu liri eryasoose ate si gy'olina okukoleramu lino. Olina okufuna endala. Olina okufuna ebbaafu nga ndala, osobola okufuna ebbaafu nga mpya n'oba ng'oyengeramu lino eddagala lye nkugambye ery'emikisa, erikuteekako emikisa. Yengera mu bbaafu eyo empya bulungi nnyo. Omala odiyenga bulungi. Amata tonyezamu butonyeza, toteekamu mata mangi. Tonyezamu just butonyeza. Kati omala liyenge bulungi nnyo, oliyenge. Womala genda ofune w'onaabira. Naye tolina ddinaabira mu kinaabiro. Nedda. Linaabira ebweru. Lino ddi ery'emikisa n'otagenda eri ku kkubo. Linaabire ebweru emmanju, kwegga linaabire ewantu naye nga si mu kinaabiro te si mu nnyumba. Tekinyuma, si kirungi. Linaabire bweru, kigenda kuba kikuyamba nnyo nnyo nnyo. Singa onaanaaba eddagala eryo ery'emirundi ebiri, ogenda kufuna enkyukakyuka bulungi nnyo mu bulamu bwo n'embeera yo eya bulijjo. Kuba n'obeera okoledde ddala ekintu ekirungi ekigenda okubeera nga kikuyamba. Ne mu lino ery'emikisa era olondamu. Osobola okugamba nti kati ng'olabamu kayayaana, obeera onaaba. Osobola okunaaba nga bw'oyogera nti ono kayayaana njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njayaanira. Njagala mukama wange abeere nga njayaanira. Njagala bakasitoma babeere nga banjayaanira. Bw'otyo bw'otyo bw'olina okukikola. Mulimu akasekera nako osobola okunaaba ng'eno bw'olaamiriza nti kano kasekera. Njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala boosi wange abeere nga nsekera. Njagala omwami wange abeere nga nsekera. Njagala omuntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Bw'otyo kugamba gw'olondamu by'oyagala okwogera ebyo by'oyogera kijja kuba kirungi nnyo onaaba obyogedde. Kigenda kukuyamba. Liri eddagala ly'emikisa. Kyandibadde kirungi ng'omuntu oyo akuwadde eddagala n'aba nga yakwambulula. Kyandibadde kirungi nnyo kuba ye ebiseera ebisinga mulimu abantu nga tebalina mikono gijjanjaba. Ekyo kibeerawo. Nja kuba mbabuulira eddagala. Omuntu oyo nga talina mukono gujjanjaba guwonya, eddagala lyakola n'aba nga asobola okukola ki? Okujjanjaba omuntu n'awona. Kyekyo ky'olaba nti eddagala lino kati nga bino ebyokwambulula byetaaga nnyo oyo akuwadde eddagala n'aba nga yakunaaza oba n'aba nga akulambika engeri gy'olina okukikolamu bulungi bwakyo, kisobole okuvaayo obulungi, kisobole okukola. Kuba bino tebyetaagamu nsobi. Buli w'okoleramu ensobi oba okoze obukyamu biba birala. Kitegeera kati n'olwekyo byetaaga nnyo okwegendereza. Eddagala lino buli w'olikola n'olikola bulungi nnyo, ky'oyagala obeera ojja kifuna. Ebyo ebikusumbwa bisiraani, bikolimo, butaweebwa, butayagalibwa, abasajja, buli musajja gw'ofuna adduka ne weebuuza ekimutwala, akwagalako gumu n'adduka, n'abamu oba temunaakweyagala n'adduka. Gwe omusajja ng'abakazi bakubuze, buli mukazi gw'ogambako takkiriza. Eddagala lye lino lijja kukuyamba. Mweriri bulungi nnyo. Ebyo byonna mu ddagala lino mwebiri. Buli kimu kijja kuba tayaali singa onaaba olikoze bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba osobola okumbuuza ky'otategedde ku eno vidiyo. Nja kuba nkuddamu bulungi. Njagala ombuuze ku ebyo by'otategedde ku eno vidiyo. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuziza ku eno vidiyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Mbeere bulungi, mweraba.